Power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Banange katugenda kusimbula. Tugenda Kamuli, tugenda Abim, tugenda Soroti. Nga bulijjo, let it be our culture. Mubere ne discipline kubo. Abavuga emmotoka naddala mu abakulembeze temuyisinganya, tubere ku line emu. Abaana abatambulira ku zugu muvuge ne caution. Mumanye nti mu buli ngeri yonna bagenda kugezaako okwagala otukozesa ensobi. Baagala nnyo tukwata ensobi ku mbuga gye tuvuga, ntula gye mutudde ku motoka n'ababeera ku pikipiki engeri gye batambula. So njagala mubalemese okufuna ekintu kyonna kyonna kye beekwasa. Ekirala bategeezezza nti basibye amakubo mangi nnyo eyo. Saagala mugende nga mugenze kulwanagana n'abo basirikale. Baagala baprovokinga babasoomoze bafune engeri gye babakolerako effujjo. Temugezaako kulwanagana nabo. Tulina abakulembeze, muleke abakulembeze bo babengekinge. Njagala tugende era tukomewo nga tubaswaziza nga tewali nsobi gye tukoze nga bo bakoze ensobi bokka bokka. Mubere at your best discipline. Mwegendereze abantu abayinza okwagala otwenyigamu okola effujjo. Ababbi bayinza okwagala otwenyigamu okubba obusimu bw'abantu n'otuwa erinnya ebbi. Mukyegendereze nnyo naddala mu abaana bali ku security. Mwegendereze nnyo mumanye nti security temulina giwaffe ffeka abakulembeze wabula n'abantu ababa bazze okutuwagira. Mumekinge sure tewaliyo omubbi yenna ababbako simu oba abasalansawo oba abakolako kyamu kyonna kyonna. Ababbi abo ebiseera ebimu bagira mu mmotoka za poliisi. So mubeere cautious ku nsonga eyo. Tuvuge bulungi, tubeere at our best discipline. Buli omu amaking sure looking out eri munne. Tugende ffenna nga tuli mirembe, tukomeyo ffenna nga tuli mirembe. Ekisingira ddala twekwase Katonda. Nowa mutwe jangu tuwe essaala. Okusaba kitabo tufumamu lugendo lwaffe tugenda kututambuze bulungi ne pulezidenti waffe Lord His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Secretary General waffe bonna osobola okubakuuma tusobole okuva mu lugendo luno nga tuli balamu bulungi oluntuse tukisaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Aya, tujivuge bandaye. Basawe ne bannyabo tubaaniriza ku Dawodi Masala nga ffe tusangibwa wano eno enankulabye ku bitaala ku kizimbe kya Prime Tower ground floor. Tulinawo olusaniya okutandikira ku mitwalo 2, 5, 7 n'okudda waggulu nga lunene olusaniya lwaffe lugirako ka bonus. Ne tubeerawo n'enkoko ng'eno enkoko tugitunda mu quarter, half ne whole chicken. Tulinawo ne piraawo ng'ono ye tumufumba ne tumutunda mu bika byonna. Tulinawo ow'ennyama, ow'embuzi n'ow'enkoko. Tulinawo ne pizza yaffe ng'eno pizza yaffe ewooma nnyo nnyo ddala nga gyekikomeza. Ng'eno yo tusobola gitunda mu piece. Tulinawo small, medium ne large pizza. Netubeerawo ne kajuice kaffe akawoomu wali wonna nga nako kali ku bbeeyi nnungi nnyo ddala. Tubeerawo naffe ne ka ice cream flavor zonna z'oyagala. Tulinawo ka vanilla flavor, strawberry, chocolate, yonna nga woba omwagadde. Wano ku Dawodi Masala tulinawo ekyenkya nga muno tulinawo chai, tulinawo emmere, tulinawo emmere ey'amatooke, obummonde, obuceere gweyo yatukuwe. Ne tubeerawo ne chapati zaffe n'amandaazi. Tulinawo keeki, bucupcake bwonna weebuli nga buwooma bitya. Twongera obbakakasa nti ffe waneno ku Dawodi Masala tukola delivery wonna w'osangibwa kyonna ky'oba otumizza tukituusaako mu budde era nga kyokya. Eyandiyagadde yenna okukola order osobola tukubira ku namba zaffe zino wammanga ng'eya MTN eri Note 76 57 63 271 ng'eya Airtel eri Note 75 91 21 484. Twongera obbategeeza nti tukola essaawa 24
era musobola n'otusanga ku social media platforms zaffe zonna eza Dewodi Masala. Era n'oyo yenna yandiyagadde okola order asobola ogenda ku app eya Drop Mart n'akola order ye, kyonna kyasabye ne tukimutuusaako. Export TV to the world.